kutwala ni kubanga amasasi tegakyatwala munnabyabufuzi yekka, amasasi tegakyatwala mubbi yekka, gatwalira mu bannaalumanya ne bassaalumanya n'omuntu atalina kakwate yadde ku byobufuzi bya Uganda ojja kwesanga nga sizoni y'amasasi bwetuuka naye gaamutwaliramu nga sizoni y'enkuba bwetuuka ne gatwaliramu n'ow'emmotoka ayise mu kitundu mwe gali. Ebyabaddewo olunaku olw'eggulo omutaka Lwomwa akulira ekika ky'abendiga yasindiriddwa ebyasa ebyamutiddewo era nga wowulira bino Obuganda bweyongedde obunkenke okutya kweyongedde nga beebuuza nti ki ekigenda mu maaso. Batandise okulumba Abaganda abateenyigirana mu byabufuzi, bagezaako kulumba Namulondo, baagala kulumba Buganda babeeko kye bagikola ekikyamu. Tujjukira ebyaliwo Milton Obote bwe yalumba Obuganda n'asindirira Ssaabasajja Kabaka ebyasa ebyamutuuka omuwaŋŋangusa era bw'atyo n'ejjera waŋŋangukidde ne bamulumbayo ne bamuttisa obutwa. Kigambibwa nti olwaleero bagezaako okunoonya engeri gye bagala okulumbamu Ssaabasajja Kabaka baddemu bamukole mu ngeri y'emu gye bakolamu taata we, kubanga bagenda okulaba nti Obuganda bukyanywedde. Bagezaako obuteekamu abalabe abagala obusaanyaawo naye bugaanye okusaanawo, kyokka nga butunulira obwakabaka obulala mu bitundu eby'enjawulo bo baabumazidde obbukuba ku ttaka naye obwa Buganda bukyabalemeredde. Beebuuza nti omusajja Omuganda amagezi yagajjawa ne tumuyingira bwe tutyo naye ng'akyatulemya okuteeka ku ttaka. Batandise okugezesa nti bwe tukozesa amasasi nga bwe tuzze tutta bannabyabufuzi tetusobola okusaanyaawo Abaganda bano, kubanga kasita osaanyaawo Mmengo Buganda oba ogikubye ku ttaka. Kyova olaba nti balumbye omutaka w'endiga ono ne bamusindirira ebyasi. Ekinaddirira mujja kulaba nti oba balumbye Katikkiro wa Buganda oba balumbye Ssaabasajja Kabaka yennyini balabe nga Buganda bagikuba ku ttaka. Abaganda bali mu kutya, beebuuza ekiddako ne bannakitegeera. Beebuuza ekyakubisiza omutaka akulira ekika ky'endiga kikyabalemya okutegeera. Wowulirira bino nga babuna bufoofofo. Ekisomesebwa n'ekirabwa naye ate mu Uganda ekirabwa n'amaaso gaffe tukibuusa amaaso ne tugateeka ku kisomesebwa n'ekikwate. Bwe tusindika abaana baffe ku masomero okusoma, abasomesa bababuuza ebibuuzo nti mu Uganda tulina mu seasons mmeka, omwana n'ayanikula nti 2, omusomesa n'amugamba nti good. N'amwongera ekibuuzo ekirala wansi awo nti ezo 2 seasons z'oyogerako ze ziriwa nti ey'enkuba n'ey'omusana, omusomesa n'amugamba nti oyise. Omwana nga ye tabeera mukyamu kubanga omwana atambulira ku kimusomeseddwa n'ekikwate. Naye ate omusomesa ng'omuntu omukulu ye abeera mukyamu okubuusa kyalabako n'amaaso g'amaaso. Nti mu sizoni z'ebbiri ze tulina e Uganda ey'enkuba n'ey'omusana, abasajja baawagika mu sizoni yaabwe ey'okusatu gye bayite ey'amasasi. Era sizoni ey'amasasi ensigo yaayo bwefukirira w'amazzi n'etandika okutojjera, buli omu abeera ku bwerinde kubanga nazzi kuno amasasi gaakubwanga mubbi, amasasi gaakubwanga munnabyabufuzi. Kakati ensigo eyo buli lwetojjera buli omu abeera ku bwerinde nga yeebuuza egenda kutwala ani, kubanga amasasi tegakyatwala munnabyabufuzi yekka, amasasi tegakyatwala mubbi yekka, gatwaliramu bannaalumanya ne bassaalumanya n'omuntu atalina kakwate yadde ku byobufuzi bya Uganda ojja kwesanga nga sizoni y'amasasi bwetuuka naye gaamutwaliramu nga sizoni y'enkuba bwetuuka ne gatwaliramu n'ow'emmotoka ayise mu kitundu mwe gali. Nkiddamu, sizoni y'amasasi bwetuuka tetwaliramu basula mu nzigo tamokka, tetwaliramu basula mu Nanfuka yokka, tetwaliramu basula mu ghetto bokka, naye esobola n'okusanga omugagga ng'ava ekatwavuga ku Equity Bank agenda ewuwe Kololo ng'amazzi gaasaze naye ne gamutwaliramu nti amazzi nga bwe gatwala bannaalumanya ne bassaalumanya ojja kwesanga nga n'amasasi essaawa eno tegakyatwalibwa mu abantu be mulowooza nti be bannannyinigo ababbi ne bannabyabufuzi. Y'ensonga lwaki njagala nnyo abasomesa b'eggwanga muteekeemu sizoni ey'okusatu mu bye musomesa abaana, kubanga omwana wa Sheikh Kirevu baakuba taata w'amasasi nga bamusibye empingu nga ye ne maama we batunula. Bwe baava ewa Sheikh Kirevu wiiki eyaddako waliwo eyakubwa amasasi. Kakati omwana oyo omuwadde pepa jjuzeemu mbu seasons tuyina 2 ne weerabira nti seasons tuyina 3 wansi n'omwongera ekibuuzo ekirala as mentioning nti ey'enkuba
n'ey'omusana naye ng'omwana oyo omulemesezza okwongerawo nti tulinawo sizoni ey'okusatu oba olemesezza omwana oyo okumutegeeza nti mu Uganda tetuyinaamu sizonizi bbiri zokka wabula tuyinamu ne sizoni ey'okusatu ye y'amasasi. Enkuba bw'ekeera ku makya n'etonnya etwala ebintu by'abantu eyonoona ebintu by'abantu esenda amayumba g'abantu ebandaala mu mayumba g'abantu n'oluusi etwala obulamu bw'abantu. Era singa etandika okufudda embanga obadde mu kibuga gwasula mu katanga noonya wooyegeka luba kubanga ogenda kuyitawo okudda ewaka ekkuba onooliraba oba onaasobola okuliyitamu senga onooba olirabye ye bw'onooba olirabye ng'era osobola okuliyitamu ewaka otulo ogenda tuteekawa kubanga amazzi g'abandadde dda. Naye ate sizoni y'enkuba bweggwako omusana ne gwaka bulungi ne gunogaana guyinza okukwerabiza nti wano waali wabaddewo ku mazzi agabandaddewo nti amakubo gaatuuka ne gabulako wano ng'olina kutambula ng'osimbye kaggo obutagwa myala. Kakati ne sizoni y'amasasi eno bw'esiriikiriramu ekulowoozesa nti bannange Uganda nsi ya ddembe, bannange Uganda nsi nnungi, bannange alinzija mu Uganda aliba mwana wa mwana. Kumbe mu budde obwo sizoni eyo bagaanye okugifukirira ensigo yaamu okutojjera era ekulowoozesa nti yafadda. Kitalo nnyo nnyini ddala ekyajjajjaffe omutaka lw'omu omukulu w'ekika ky'endiga ayi Ssaabasajja Kabaka gutusinze nnyo twakuumye bubi. Naye ebivulu by'edda byabangamu ekintu kye bayita jjalibu nti jjalibu ye yakutuusanga ku lulago olutuufu. Bwe bakulaga jjalibu kuba kuteekateeka nti weetegekera endongo sasula mangu olabe endongo kasiggu. Olowooza abasajja tebali mu tuteekateeka, olowooza wano tetuli mu jjalibu ng'ekintu kino kirina omuntu gwe kitagetinga. Bwe kibanga bulijjo amasasi gakubwa babbi gakuba bannabyabufuzi nga kati gagenzeeko mu bakulembeze b'ennono, olowooza lyakubye omu era lyamazze terigenda kuddamu kukwata mulala. Olowooza yabadde mistake tebakiteeseteese bwe baakubanga abasiraamu bwe bakuba kadirumuwaya nga bawandiika ekibaluwa ekipya nga kuliko kirya nga bakuba, bwe bakuba kirya nga bawandiika ekipapula ekipya nga kuliko kiggundu nga bakuba, bwe bakuba kiggundu nga bawandiika ekipapula ekipya nga kuliko sheyibahiga nga bakuba. Kaakati gw'olowooza nti ku lisiti eno ey'abakulembeze b'ennono abalina okufa kwabaddeko omutaka lw'omwa, tekuliiko abalala era tebali mu tuteekateeka tutwala ku lulaga lutuufu nga bagenda kuba Ssaabataka. Nga kino kye bakola bano si be beetaaga ennyo naye nga bali mu kututeekateeka nti bwe muwulira ebitalo temwekanga nnyo kubanga tutandikidde eno wansi. Singa osonda ssente ng'oyagala kugula mmotoka ya bukadde 2 n'otandika n'omutwalo gumu ogenda okulaba oli mu bukadde 10 teweekanga nnyo kubanga ozze weegamba nti ndi mu kusonda. Kaakati ne bano abasajja essaawa eno balinga abatuteekateeka nti amasasi we gubadde mugamanyidde gatandise osseseetuka gagenzeeko mu sekita endala ye y'abakulembeze b'ennono naye gw'olowooza gagenda kukoma ku mukulembeze wa nnono oyo gwe gatutte oba gakyayinza okwambukako waggulu ku Ssaabakulembeze ow'ennono. Omanyi singa kakamunye kajja ewakaawo ne kayoola obukoko obuto ne kadduka ne kagenda n'enkya ne kakusumagiza ne kayoola obulala kaba kasonda maanyi gasitula nkulu kubanga buve twali abato twatandika okugenda ku luzzi nga tugenda na kadomola ka liiteemu ne tudda ku 3 ne tudda ku 5 ne tudda ku 10 paka lwe twatuuka ku kidomola. Kaakati y'enkoko eri kamunye nti buli lwesitula eba mu ku practice era tageti yaayo teba kano kako kaakato wabula eri eba nkoko nkulu. Y'ensonga lwaki etandise okupracticingira ku bukoko obuto eyiga eba balansingira mu bbanga ng'ositudde ekintu kyonna mu magulu go oluvannyuma ejja ekima ekinene. Abaganda mbadde mbasaba tubeere ku bwerinde oba n'abakulembeze b'ennono n'abalala byonna gye muli mubeere ku bwerinde kubanga ffenna tukimanyi nti amawano gatandikira mu Buganda. Obote bwe yalumba olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo Sir Edward Muteesa nga mu budde buno kati Ssekabaka
mwaka gwa 19 mu Mei wa 1966 Obwakabaka obulate yabulumba yawandiika amabaluwa nti mubufunze kasitola ekintu emmengo kiba kigenda kusaasaanira Obwakabaka bwonna y'ensonga lwaki mbadde mbasaba tubeere beerinde kubanga Buganda bwe kabeera kamwa abakulembeze baayo ge mannyo fe Abaganda ffe kaboole akawuka katandika kalya kaboole kaakati katuuse ku mannyo mu kiseera kino akawuka katuuse ku maki ku mannyo olowooza kino ekintu kigenda kunzikira mwani oba kigenda kuggwera mwani olowooza gwe Omuganda ono sijjalibu tebali mu kuteekateeka nga waliyo olulago olukulu olw'amaanyi ennyo y'ensonga lwaki mbagamba Abaganda tweyongera okukuuma ennyo Namulondo yaffe kubanga singa tulemerera okukuuma ennyo Namulondo yaffe ate Yerusala ebyayi ku nkolo luleka ki Munyeera kwandaala Abaganda babassere temuggwaawo kababattemu Ssaabaganda batandikidde kubaweereza ba Ssaabaganda naye nga bagenda kutuuka ku Ssaabaganda mugenda kusaasaana mwekka nga Munyeera kubanga ezivaamu omukulu zangaala abatuuze baagobye pikipiki ne bagikwata ne batta omuseddeekezi omu yagenze na bisago naye bano banaaba babbi bannabaki oba batemu bannabaki abajja okutemula nga bajjidde ku pikipiki eriko namba puleeti bwe bajjira ku pikipiki eriko namba puleeti kabonero akalaga nti kale baabadde bakugu nnyo nti bagenda kukozesa eddakiika ntono nnyo bave mu sipeesi bagende naye baalemeddwa okukozesa eddakiika entono nnyo ne bazembeyaamu abatuuze ne babeetooloola